Yes, this is a girl S1 I talk with SC babuza ko bitibwa. So today tulina kitugenda okwogera katera nga tugenda ngo tukimanyi nti tugenda mu 2023 twaga twinge 2023 nga tuli bapya nga tuunya n'obupya bega nga tuli bapya nga tulabika nga bula mtu abo kyusizza dda nga mindset yakyuse dda. Okay, so leero njagala tukirowoozeeko bantu bangi fenna mu qualities tunoonya bantu ekisookera ddala omuntu wamubuuza tino kikyononya muntu mukwano gwo oba mukazi oba ki ajja kugamba njagala omuntu ampa ekitiibwa. Amazima gali nti tewali muntu atagamba kitiibwa. Okay, naye ekibuuzo kiri nti gwayagala ekitiibwa okyewa wanga amazima gali nti tugenda kumalanga budde na biseera kuwa muntu kitiibwa nga takyewa. No, it doesn't sound good. So omuntu yenna ayagala omuwa ekitiibwa sooka weewa ekitiibwa. Ekitiibwa genda kyewa otya anti ntandikidde awo. Okay, so ensonga esooka, point number 1, stop looking for people who are not looking for you. Lekera okunoonya abantu abatakunoonya. Many people you're there munoonya abantu nga tebabaliiko. Oli awo omuntu takuliiko naye omwesibyeko omuweereza message omunoonya yonna gyali naye omuntu tajjaako nawo ogende ewuwe naye tajjaako nawo. Okitegedde n'okuba mu myezi 3 takuba na mulundi nagumu naye gwe n'okuba n'oweereza message. Amazima gali nti wakati mu mbeera eyo n'omuntu takwetaaga. So in life tunoonya abantu bokka abatunoonya yengeri yokka gye tugenda okufuna ekitiibwa. Naye obeera nga wesiba ku bantu omuntu agala kutandika okukulaba nga ogwe wansi, omuntu agala kutandika okukulaba nga kalemera, omuntu agala kukulaba nga omuntu atalina byakukola, omuntu agala kukulaba nga omuntu atalina makulu. Amazima gali tagenda kuwa kitiibwa. So bambi twewe ekitiibwa mu ngeri y'okuba nti tunoonya abo bokka abatunoonya. Tulekerawo okunoonya abantu. Ekyokubiri, tulekerawo stop begging. Mulekerawo okusaba abantu baagala, mulekerawo okusaba abantu bafaako, mulekerawo okusaba abantu balowoozaako. Olina omusala nga aweereza message ng'akaaba agamba nze kyokka ky'osobola okunkolera kwe kunjagala. Ayunomo biki ebyo byogera? Ekitegedde tewali muntu, buli muntu wona amusaba okukola ekintu tagenda. Omuntu yenna in life akimanyi nti omuntu yenna wanjagala nina omwagala, naye otandika omusaba ng'olinga akuyamba obuyambi tagenda kuwa kitiibwa, kitegeeza naawe tokyewadde. So stop begging. Bambi twematiramuko, tweyagalemukko, tumanye omuntu ono mwagadde naye tabikoze. Sijja mwegayirira, sijja kubanga linamwegayira ajja kuloza sirina makulu, ajja kutandika okunfalira wansi ekitali kituufu. Ekyokusatu, stop saying more than necessary. Okitegedde wakati mu mbeera nga wadde twogera nnyo, abantu abamu babayita boogera nnyo. Abantu abamu balina ebyo basimanyi, abantu abamu boogera nnyo kyensobola okugamba nti omuntu ayogera ennyo atuuka ekiseera nga mu kwogera kwe abyogedde byonna bigweddeyo natandika n'okwogera ebitalina makulu. Simanyi obunfuna obwantegera. So wakati mu mbeera nga twagala abantu batuwa ekitiibwa era nga naffe tulina okuwa ekitiibwa, leka twogere ebyo byokka ebiri necessary. Kitegedde woosirikako tofa era woosirikako teweekosa. So woba tolina kyakwogera sirika oba kitegedde. So mu ngeri nga twagala okwewa ekitiibwa twogere nga tulina ebyokwogera, bwe tuba tetulina byakwogera tusirikenga. Yengeri yokka omuntu gyewamu ekitiibwa kubanga onaabeera awo nga baga nebeyogera tabitegeera already akabonero oba okasudde kati wali muntu agenda kukuwa kitiibwa already oba teweewa kitiibwa. If wobanga oli omu ku abo abamala googera, so weewa ekitiibwa mu ngeri y'okuba nti oyogera alolo okukalu ng'olina ekyokwogera tomala googera. Ekyokuna, stop entertaining gossip. Okay, so ensonga ey'okuna, bannange olugambo tulukomye. Omuntu yenna ayagala okwewa ekitiibwa tosobola kubeera ng'okola lugambo. Buli kaseera nga gwakubira banno n'obagamba kano wakawulidde lumpe soko lumpe. Bajja kuwa ebigambo olufu ogenda oyogera ebigambo ebifu bakutuuza ebigambo. Ennaku zino tuguyita omugambo. Abantu bagamba omuntu atatuuka omugambo. Sigete balamu omuntu omukulu okutuuza bigambo.
ekitiibwa bate kyewadde. So omuntu yenna ayagala omuntu yenna yeewa ekitiibwa ebintu ng'ebyolugambo gossip. Okitegedde ebintu by'okwogera ku balala, ebintu by'okukola olugambo ku balala, ebintu at least tusirikeko tube bamizi, ebintu ebimu tubisirikire olugambo so omuntu yenna nga oyagala abantu bakuwa ekitiibwa weewa ekitiibwa nga tolina budde bwa lugambo, olugambo luteeke ebbali kakkana. Ekya kinjagala twogereko, weefeeko. Sigala kuwa kyogera, twefeeko baddiya, twefeeko twerabirire, because omuntu yenna alina oweewa ekitiibwa, olina okwefaako, olina okweyagala, olina okweyagaliza, olina okwefaako, olina okufa ku bulamu bwo, olina okufa ku bintu ebikuleetera okuwulira obulungi. If you don't take care of yourself, nekusanga ng'oli awo olinagalaale nange sigenda kuwa kitiibwa. Kubanga amazima gali nti omuntu omutuufu yenna alina okunaaba, ekyo olina okuba ng'okimanyi. Ekitegedde. So wabanga teweewadde ekitiibwa weefaako okulabika bulungi, okwefaako okubanga oyambala bulungi. Ekitegedde. Nabagamba nti okwambala bulungi tekitegeeza kwambala ngoye za bbeeyi nnyo. Osobola okwambala olugoye nga lwa bbeeyi nnyo ate n'otalabika bulungi. Ate era osobola okwambala olugoye nga si lwa bbeeyi nnyo, but you're smart. So respect yourself, osebe nga oli representable. Omuntu otuuka okujja gye. So take care of yourself. Weefeeko, weerabirire. Okitegedde ebintu ng'ebyo, because we need you to be respected. So olina okuweebwa ekitiibwa ng'olabika bulungi. Take care of yourself. Weeyonje. Okitegedde. Ebirevu ebyo abantu abamu mulina ebirevu bisale. Oba biyonje olabike bulungi, enviiri ezo zirongooze. That's the only way you can respect yourself. By taking care of yourself. Naye byonna temubikola. Kati nze omuntu ogenda kugenda. First impression yokka omuntu ejja musuula eddalo. Agamba oli akulaba ebulabi awo olina ssente nnyingi naye olw'okuba endabikayo agamba okitegedde. Oli awo omuntu agana okwogera bakuyiseeko akazindalo olabe nga akazindalo kakuyitako, akazindalo kakuyiteko, bakawoolera olugero gwe nga tebakasobola kawo olw'endabikayo. So weefeeko olabe ng'olabika bulungi. Yambala bulungi, yekitegedde. Weefeeko, kitegedde. Bw'obanga tuli ku mulimu, kubanga abamu bambi abayinza okubaako bali ku mulimu nga omulimu gwe gumuleetera okwambala bw'ati. Naye after mulimu, you have to look good. So weefeeko. Engeri yokka gy'osobola okuweebwa ekitiibwa kwefaako. Kitegedde. Ekyo kibadde ekitundu kyaffe ekisooka. Engeri omuntu gy'asobola okuba nga ate yeewa ekitiibwa. Part 2 mugirinde.